Kansubire mu bulungi obulambugamba buti awe bali kubeerayo. Bwenjira nija ntuweerezeganyamu nga mbimanyi nja netuyisaamuke mpola mpola emboozi nzitambula. Waliwo emboozi ya rape. Rape. Emalidde okunyumya ku rape leero kamanyumyeko twasema nasema okola ku rape emboozi bbanga ddene muzijjukire zaaliwo. But tezaali zize strictly but zaali zimukwatako. Anyway, that's not an issue. Bambi rape rape Akiguddeko rape wesonyiwa abantu boku TikTok banaye rape abantu bamuvumye nnyo bambi nalumiddwa sagala kogera bamuvumye bayine eggwanga ne bamutuumye mbuli avaamu labadde bayine eggwanga ne bamutuumye mbuli avaamu Asia wano nenga yalitegedde biwandiikewo nesijja zetyogera naye ekikulu kya byonna rape akavyo kavuddewa nalwaki abantu okumustukira Bamuvume olutalo lufuutuka ku post ya principal Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu principal agenda awandika obubaka obusaasira gravity olw'okufiirwa maama we anemikwe nagiwandiika kati rape adda ku TV ku makya ku program egyakola ng'ayogera in relation to Bobi Wine's post kubanga bande bakola nabo ku program eyo bamwita Adam Kungu bali bogera ku byabaddewo eggulo limu mu show gye bakola kusanyuka kati nga batekamu bayogera ne bakola kuyogera ku press ya principal yawandise obubaka obusaasira gravity omutujju n'ebisigadde kakati omukulu raping agenda ateekamu submission ye eri enkambwe nga rape agamba nti principal byakoze butebina makulu mbo omuntu oba tomwagala teweeyisanga ku ng'alinga agamba nti Bobi Wine post yawandiika ku gravity embuto yamuva ku mwoyo byabadde ebigambo bya rape ng'awalaga nti yava muva ku mwoyo era mbu yali eyisaako buki bweyisa era ye mukwogera kwe n'agamba nti anze oba toli mukwano gwange toba mukwano gwange n'atugamba nti ye gravity mukwano gwe nnyo era kye yakoze yagenze ku page ze namusaasira namuwandikirako obubaka namusabira kati n'alaga Bobi Wine byawandise ye n'abiwaka amazzi kavideo ako nakalabira nenga Katonda awedde alinde bulinzi lulwe munange ngirani okusaasaana ng'abaana batandika omwasabira kitegedde ngalo Bamuvume abane Bamuvume rape ennyindo abaana b'oku internet naye oluusi tulina okugamba osobola okwewumuza ensonga ezimu. It's not that everything you have to comment about it. Anyway, so kwa ngwena agenda yo kwatanga Bobi Wine wali Bobi Wine alika amasanyalaze kasita omulumba ngisanyalaze olifuna bweri kusinga amaanyi ng'ofa nalyo bw'olimegga ng'ogenda niye batono nnyo abantu ba Bobi Wine ne basimatuka. There are very few who have attacked Bobi Wine nasimatuka. Buli amulozezaako ajja kuwulira ekivuddeyo oba kitegedde. So some people you just have to leave them. Abantu nga Bobi Wine oyina kumwesonyiwa like because now rape waziguddemu ge mazima. Ekisooka toyina oyinza kungambira nti gwe rape oli mukwano gwa gravity okusinga Bobi Wine tekisoboka. Tosobola kubanga oyagala gravity okusinga Bobi Wine bwayagala gravity. Oba tosobola kubanga osinga gravity like tosobola kubanga osinga gravity bw'ogala Bobi Wine tebakulimba. Tosobola kubanga oyagala gravity gwe pre-raping omuntu tosobola kubanga oyagala gravity okusinga Mickey Wine tosobola. Gravity Bobi Wine bali bati nti bayinza okubanga balina ebyawula essaawa zino. These are political issues. Bobi Wine talina nsonga ezamukiriza ku makya n'awalana gravity teriyo tagirina because tebalina ku level yemu. But ebyawula byanfuna na politics ono gwe tulimu nti kati ensi we yatuuka either salawodde ku side ya Bobi Wine ofune byofuna oba salawodde ku side ya Museveni ofune byokola ki byofuna. Kati oli bwaweyingamu minzaani n'alaba nga ewembeera ku opposition nfuna ki bwembeera ku NRM nfuna ki buli omu okusalawo. Kati gravity ye yasalawo n'alaba nga okukolera gavumenti okukolera bannabbanja okubanga akuba Bobi Wine mu kiseera kyekimuyisaawo nga ye era n'abanga ali paid for that.
obo kitegedde ne otano akoze ku Bobi Wine olaba ekimuviridemu Gravity takeranga ku macha nafuna bizibu byafunye mwaka guno nga shokera ne musala takirabangako obo kitegedde kati she knows yawalampa omusajja nga mayirwali ye yalamanya ina amanyige era nga amanya asobola public n'abalumba beyanako ebyava mu wabiraba okitegedde kati Gravity awe bacho byalibo but Gravity knows era ne Gravity bwatula mu nyumba ya sirika akimanyi nti byone byamutuka ku guno omwaka yasho kumusala nebisigadde byava kuye tena wa blaming Bobi Wine kubanga I have never had Bobi Wine ngano kula Gravity olochi ulideko rape wonde ko Bobi Wine ngamba Gravity ekigambo n'ekimuti ndio wa Gravity olekino wonde ko mikwa ninga mugamba kakati gwe ojjawo obusobozi obugamba nti Bobi Wine tagala Gravity obatana kupostinga. Then secondly okufa kuba kufa mama Gravity yafudde bibye obunobo mwala notya embozi kasajjamu okufa bichukamu mu Buganda we believe okufiirwa kyekintu kogacha kiboneze kisembayo mu nsi kibayinza okuwa omuntu ndize ne obompala notya nga tonjagala bikera kwa bagamba nti madimani waso yafa ero lyagamba kasita yafa oli akusonyo nokusonyo ebyo nebyo mukutusaako kati kala kavyo ka Gravity ka Bobi Wine Gravity bali bayimbi bemanyi they have a root which bites them like this Gravity alabede ko nakulunga inspire we Bobi Wine plana Bobi Wine Gravity gujojo creating ajoga manti weri ezejo juice one labya mfuna bya politics obochitegera ne Bobi Wine acho acha understanding na manyati katu yanonya kaogo ochitegera ni Gravity naye bachimanyi kati gwe bovano ingira mu ntalo zota tegira like because you know how to talk you can talk sometimes tutotoma kumagogera tulino kubanga tumalenga kuloza sometimes ogenda kuogera kigenda kuvira mu because one gwe boga tuli mukwano gwa Gravity olimba Gravity na mukwano gwe tepa kulimba what do you add up on the music industry obaye ndongero tulina mu emitendera endonge kitiwa tukikuwa kusinzia kukicho tugattako okitegera abantu okuvumanga tebakweguya because you toina nnyo kyogatta ku ndonge eno toli promoter anti Gravity ogenda mutegeka anti akwagala nnyo because omutegeka toli muwandisi wa nnyimba tajja kweguya ku nnyimba z'omuwandikira toli producer togenda kola videos shojo kola ku TV tedi nti obeza nya music nti obajja kubire si magamba yagala power play okitegera ogenda okulaba nga you are in line of gwegamba gwe wetaga Gravity than Gravity okwetaaga era boga nti goli mukwano wa Gravity kyokwesanga isi mukwano gwo ngoina mwisi bako bwesibi ne media muno fawote tetete kanyo kubayimbi kubanga tichuna nyo kitobagattako nze siri mutegesi wa bifuruti ndi bayimbi no bela mikono jange okitegera ebintu bingi Bobi Wine aso ugatta Gravity bera so amugattako nga gwo omuntu bingi nyonyo olweto ndolu obaka simu aka Gravity kakubira Bobi Wine otalo lwawedde odogoroga mu luliwo Bobi Wine nacha yagaza Gravity is a nut in a soup like kajanjalo bwe kati akali mu soup musepiti yebijanjalo kambwe kati kasubi kamu ku kizimbe so Gravity bali mukane bamu deploying aluddawa tali na effect nemu jainza kola ku Bobi Wine kati Bobi Wine is a source of income eri abantu banji babera okululwe kati gobokera kumacha nogwa mu mbiza abana olokuba you can speak anyhow you can just come no uttering ebigambo no very I don't understand don't get so abakutolaganya speed bakutolaganya because sometimes ekituvumya kuita edikuno those are acts ebigambo byafe bitufu tukamu oyino kusoka nombala games no manya anti kakati ndi ku internet kuno naye internet yetaaga ki teri agenda kuvuma teri agenda kubuleminga ngo sirisi nga toyingide mbita kwatako Bobi Wine botamwogera ko no sirika sirisi teri agenda kulumba era bajja kulaba bulabi abantu esidimbyo kola bajja bigoberera abatali twese tebajja kola ki tebajja kunyiga gwe bo mulumba banyolimbi gwanga damba fewe tatuli mu bya music industry no nga tukyakula nze kyajja kukola embozi abayimbi n'okuvumagana n'abayimbi ensongeji ekiswango mimi bakusinga buli kimu kyo kimu ekyo kukyandekeza okuvuma abayimbi n'okubegerako ebigambo binokola n'okuspreadinga bad energy ku bayimbi nti omuyimbi omu buli omwogerako ekintu ekibi
oba toyogedde ku ye yekka oba ovumye bonna bamukola ki gukera ku makya noyasamira Bobi Wine boti abantu obukadde nga 8 obeera obasamire direct tebalina bayinza kuleka baba ajja kutwala speed kiringa gwera wetukende tukuvuma abakukirizaamu emitwale 10 oba emitwale 2 oba 3 bakumanyi abakwagala they will also cry with you fena tufuna nebizibu era wenkera kumacha nefuna ebizibu they are those people abanzikiririza wagamba nti ema ye waffe they will stay with me okitegera fetuze ebizibu banga limbaddemu but there are those group of people abadde nange abo mikwano gyange kati eno populate wali gye tulimu obaako naabo badai hadi bongo yagwa naawe kati bw'oyingira Bobi Wine you expect fire because Bobi Wine represents a very big number of people okitegera such comments ezimuwa mwina zesonyiwa okitegera gwozo ogenda kukola story trending you're not going to trend ojja kutrendinga in a negative way abantu abakukkiririzaamu byokola they are the same people who believe in Bobi Wine abawagira films zozanya abalaba programs zo bwe banyiga lumu kogenda okola depreciating about okitegera but Gravity can tell you he can tell you naye kanyini muli mutima munda akimanyi chichi Bobi Wine okuvumagana ne Bobi Wine obokera ku macha nabanga alumba Bubi ne family ye amanyi ekimutuusizaako okitegera abantu okuzira ne bazira buli kimucho Balenski baso okuwulira mazima what has happened to them okitegera buli alumbe Bobi Wine aso okuwulira bali kujulira atula muna nasirika bwat natunulira nga olaba nga byokola ebikyatambula Gravity abadde nga kwa lugogo yongejjula kyalo ku kyalo mwaka ku mwaka Gravity is one of the best performers abakozesa the music one but abana basibe ekikokolo Gravity show negana nze nkuwulira negana the cause of Gravity's problems ya Bobi Wine's family ulumba Bobi Wine na Mick Wine we wave embirigo yonna big ass okuwulira embirigo gye bamuyisizaamu okitegera so some people obalumba olikamu oyinza okubanga gwamanyi n'ebigendererwa byo lwaki olumba omusajja but some things also byesonyiwa n'obirika okitegera bakuvumye bakutadde wali like man you're very beautiful woman you know olabika bulungi but abaana basobola okukubiza ne bakulaga nti wa nursing so man man ebyo kale mbeere bulungi